Akatambi kolaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange ke katambi koyinza okubanga amaaso go gaali gakalabyeko wabula ate era mukadde ke kamu bw'obanga obadde tokalabangako ndi wakubanga nkunnyonnyola biki ebiri mu katambi kano okwanguywa oba okukikola mu nkula ennyangu. Akatambi kano ke kakwatibwa gye buvuddeko kati ebbanga libadde liweredde ddala abasajja abawanvu n'abampi bwe basalako amaka ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Najja Sheriff ono ng'abeera personal assistant w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Bobi Wine. Era bwe basalako amaka gano ja kujjukira nti Bobi Wine ebiseera ebyo yali akyali mu ggwanga. Abasajja bano we basanga nga omuyambi wa Bobi Wine Najja Sheriff taliiwo ewaka. Omukyala bamukwata ne bakuuliita naye kipayopayo muteeka mu drone era nesimbula nevaawo. Nga bolaba obusonga oba obugalo obw'enjawulo bukulaga nti abasajja bano baali bambadde ebyambalo ebyekinnamagye ate era mukadde ke kamu kwaliko abo abaali tebambadde bya kinnamagye oba oyinza okuziyita leya nga bwe tutera okubanga twogera ensangi zino. Kati nno mwana mulenzi gw'olaba awo ye Najja Sheriff era ekyo ekifaananyi kyamabegako ddala yali ne Bobi Wine mu kifo ekimu beebo nno boolaba awo. Kati mwana mulenzi oyo yali emabega wa Bobi Wine mukyala we bwe bajja mu maka ge ne batamusangamu omukyala gwe baatwala. Kati ebbanga libadde liweredde ddala nga mukyala WUUNO talabikako era nga musajja wattu asula mu maziga era nga piro asula ku mbisi ebitenkanika. In fact ekifaananyi kino kyolaba beba ababiri omukyala yoyo the Najja Sheriff yoyo gwolaba ali emabega era awo baali bakyali mu biseera byabwe eby'omukwano ng'abaagalana nga beekubyamuko ku bifaananyi ewaka mu biseera byabwe eby'eddembe. Kati no wentukidde olunaku olwange nakusomezi 17 April 2026 ebibuuzo bibadde bikyali bingi nnyo kuwa omukyalo ono gy'ayinza okubanga yatwalibwa era ng'abamu baatuuka n'okulowooza nti osanga yava mu bulamu obw'ensi eno abamu nga bagamba nti yi maama kyeyune aliwa olw'ensonga ly'erinnya erya mukazi wako yoyo gw'olaba wakati ayambadde ekyambalo ekya black oyinza kugiyita black then gw'olaba era still ali mu kuyingizibwa mu drone. Kati nno tubadde mu ssaawa 7 n'eddakiika 19 ez'olunaku olwange nakusomezi 17 April mwaka 2026 ba w'omukyalo ono era omukulu nga ye muyambi wa Bobi Wine oba personal assistant amanyiddwa nga Don Sheriff avuddeyo nannyonnyola nga amawulire oyinza okwebuuza oba ga nnaku oba mawulire ga ssanyu kale byonna nga bikusobera tugambe nti mawulire ga ssanyu ate era nga ga nnaku. Don Sheriff awandiise n'agamba nti Mama Kyeyune has been dropped to Kanyanya police and taken to court without communicating to anyone and has been remanded to LUZIRA. Nti mukyala we Mama Kyeyune bamuleese oba bamusudde ku poliisi y'e Kanyanya. Olumusudde ku poliisi wano abasajja ne bamutwalirawo mu kkooti wabula nga tebalina muntu n'omu gwe baweereza bubaka nti oba omuntu wammwe wuuno ali ku poliisi kati ate omuntu wammwe wuuno atwaliddwa mu kkooti era nti olumutuusiza mu kkooti Mama Kyeyune bamusindikiddewo e LUZIRA. Then tubadde tetunafuna ku bifaananyi Don Sheriff bw'amaze owandiika obubaka obwo musajja wattu ne yeekumaakuma wayise eddakiika 15 kwe kutuwa ebifaananyi era n'awandiikako obubaka obubadde bugamba nti muli babi nnyo. Musajja wattu n'ateekako obulaga nti ali mu maziga agatenkanika. Kati woddayo vidiyo eno n'ogitambuza n'ogizza gye yavudde ebyambalo ennyambala Mama Kyeyune gy'omulaba ayambadde eddakiika eno mukazi wattu n'akaveera ako nga omulaba akakutte olunaku lwe bakwata Mama Kyeyune ne bamutwala zeeze engoye zennyini Mama Kyeyune ze yali ayambadde era bwe batyo we bamusanga ewaka ne bamutwala
kati olunaku olwaleero okuleetebwa era wabadde mu kadukulu ka poliisi ka kooti omanyi basooka ne bakusibirako awo mu kadukulu then ne bakutwala wali munda mu kooti wabula olunaku olwaleero nga kikyebuzibwa oba okusanyuka kubeerewo nti maama kyeyuna alabise oba still ennaku eyongere kuweetika bana NUP engeri gye kiri nti ate maama kyeyuna wakati mu kulabika atwaliddwa butwalibwa luzira ekisooka ekireeta essanyu ekyokubeera nti maama kyeyune aleeteddwa nga mulamu obulamu mukazi wattu akyabulina okusinga kukiriba nti kyebadde batya nti oba yava ne mubulamu obwensi eno olw'engeri gye kibadde nti ebbanga libadde ddene nga takubwako maaso wabula ennaku 3 emabega leero si lunaku lwakutaano ennaku 3 emabega omukulu Don Sheriff ba wa maama kyeyune era omuyambi wa Bobi Wine yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ekyabadde kiraga ebitundu 10 ku 4 waakyo nti abasajja baadde bamugambye nti maama kyeyune tebamulina era tebamulabangako ojja kujjukira nti ono babadde bawaaba mu kooti ne bafayiringa ekimanyiddwa nga habeas corpus mubimanyi bulungi abagobera ensonga ezo ez'amateeka soka owulirize okusinziira ku Don Sheriff yatunyonyedde mu 3 days back ng'ovudde ku kyokuba nti maama kyeyune aleeteddwa olunaku olwaleero yawandiise n'agamba nti today the Uganda police through the Attorney General has denied that my wife is not in the hands of any security operatives in Uganda. Wuliriza ennaku 3 emabega Uganda police ng'eyita mu ssaabawolereza wa gavumenti beeganye okubeera nti be bayina mukyala w'omuyambi wa Bobi Wine era ne bagamba nti n'ebitongole bya security byonna omukyala tebamulina. But denial does not erase the truth. It only exposes how far those in power are willing to go in acting with impunity. Don Sheriff kwolwo bwe bamugamba ebyo yawandika n'agamba nti bano abasajja okuba nti beegaana okuba nti tebalina mukyala we tekijjaawo mazima wabula n'agamba nti kyongera kubanga kirabisa bulabisa abo abali mu buyinza engeri gye beeyisaamu okubanga beeyisa bwe batyo abamu babataliza ate abandi ne batabataliza. My wife was abducted by men dressed in UPDF uniforms clearly marked with the Uganda flag. This was not guesswork. This was not coincidence. This was a calculated act carried out by people who knew exactly what they were doing they thought no one was recording them. Kati Don Sheriff n'agamba nti mukyala we yawambibwa abasajja abaali bambadde uniform za UPDF era nga kuliko ne fulaga y'eggwanga lya Uganda. N'agamba nti abaakola kino baali just tebali mu kwebuzaabuza kye baali bakola baali bakimanyidde ddala newankubadde baali bamanyi nti tewali muntu yali abalikodinga. What is happening is not just an attack on my family, it is a warning to every Ugandan. No one is safe, not in their homes, not under the law, not even under the protection of those who sworn to defend them. Kati omukulu yagattako n'agamba nti kino kiraga nti tebaalumba famire ye yokka wabula eno warning eri buli munnayuganda tewali ali safe. Kati oluvannyuma lw'ebyo kugambye maama kyeyune olunaku olwaleero mukyala w'omuyambi wa Bobi Wine alabise kizaamu amaanyi wabula ate olulabise atwaliddwa butereevu kumeere eruzira bamusindise ku alimanda musabire. Kale bwe tubanga tuvuddeko kaawo waliwo eggulire eddala eriri mu kutambula essaawa zino. I will attribute the story at the same time give or refer to ono bwino. Waliwo eggulire eriri mu kutambula era ekifaananyi kyolaba mukwano gwange eddakiika eno kifaananyi kya Bobi Wine then oyo gwolaba wakati ye musawo we oba gwe wandiise omusawo we ow'ekyama oba personal doctor wa Bobi Wine amujjanjaba here and there. Okusinziira ku ono bwino waliwo amawulire agagamba nti akaseera akayiseeko emabega ebitongole bya security byasalako amaka g'omukulu ono amanyiddwa nga Ali Moses
era nga ye personal doctor wa Bobi Wine owa the National Unity Platform. Nti omusajja ono nakunyizibwa okusinziira ku ono bwino. In fact omukulu ono tebasaakinga makage nti wantu wamu, wabula basaakinga amakage gonna nti alina amaka ga mirundi 3 gonna gasangibwa mu Wakiso district mu line efaananako bwetyo. In fact bangi abawulidde ebyo de batandika okwebuuza nti what exactly was going on. By the way, Moses yali yesimbyewo ku side eyo nga Kyaddondo East Member of Parliament, era kigambibwa nti mwana mulenzi ono yekweka nako kaabwe yawulira nti waliwo okunoonyezebwa here and there. So nti basajja baamuli awo njya era kajjojijjoji n'amubuuzibwa. But that is according to ono bwino. Yabadde ne exclusive story eyo oba emboozi eyo mu bujjuvu. Osobola naawe okuba nti ogyenoonyezaako n'ogiraba. Ono bwino can exclusively, according to how they wrote down, that they were exclusively reporting that a few weeks back security had raided the home of Ali Moses, the personal medical doctor to the National Unity Platform's principal Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine, as investigations into his escape from his Magere home and out of the country. That is according to Onobuyino. Highly placed security sources told Onobuyino that the raid and search at Ali Moses' home was made in all his 3 homes, all situated in Wakiso district, while himself and his other family members were interrogated. Byebyo tuveewo kati awo tubanga tuvuddewo mukwano gwange. Omukulu Bobi Wine naye akyagenda maaso okuba nti atalaaga wali mu America, nga even of recent oba olunaku olw'eggulo namulabyeko awo yabadde ku University of California. Yes, University of California we yabadde ng'ayogerakoko n'abantu ab'enjawulo. In fact abavubuka naddala abali mu kusoma side yawo mu university nga boogera ku nkulembera entuufu, ebyobufuzi nga we bitambula n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. In fact ensisinkano eno Bobi Wine yabaddeko n'abamu ku bayizi mu University of California wamu n'abakulembeze ab'enkya okusinziira bwe yabayise the future global leaders oba abakulembeze ab'ensi yonna ab'enkya baadde boogera ku nfuga entuufu n'ebintu byonna ebigijjirako. At the same time namulabye nga yebaza aba Mastercard Foundation. Yes, bebadde bateeseteese ensisinkano eno amulaini efaananako bwe tujja kujjukira nti gyebuvuddeko Bobi Wine yagamba nti ye wakusigala nga akola buli kisoboka newankubadde tali mu ggwanga okwongera okuba nga anyigaanyiga amapeesa here and there okulaba nti wabaawo ekyenjawulo ekikyuka mu line efaananako bwetyo. So byebyo nno mukwano gwange embeera bwetyo bwekyatambula. So Agaliwo asks nothing today. Agaliwo teina kyebuuza, tugende bugenzi bwe tutyo mikwano. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa,
amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.